That's what God expects us to do. Agamba nti tulina okutambulira mu kwagala kwe. We must walk in His love. Kwe kwagala kwa kitaawe. That's the love of His Father. Naye ekyamazima nti gwali awo otambulira mu kwagala. But is it true that you're walking in love? Nga ne muliraanaawo ne bw'abanga afunye ekizibu mutima gw'oyina Even okwagala. when your neighbor has got a challenge, are you much concerned about the past? Nga ne mukwano gwo ne bw'aba ayina ekizibu oyina That if your friend has got okwagala. a challenge, do you have love and care for the person? Kubanga ye Mukama kyatwetaaza kyakwagala. Because what God demands us is to have love. Musawo ddamu ku lunyiriri olwo olw'omwenda. Nange bwe yanjagala nange mbaagadde mmwe. Nga kitaawe bwe yamwagala. As the Father loved me, so I loved you Ekitegeeza too. okwagala kwa Yesu. So meaning the love of God is not of the man, it's not of the Father, Okitegeera wabula ye yatwagala. but He just loved us Taata we bwe yamwagala. as His Father loved Him. Kati naffe okwagala okwo Mukama So kwatwetaaza. that's the same love that God expects us to have as children of God. Ng'ekyamazima ne bw'olaba munno ng'asinda, That even if you are seeing your friend crying over, osindira wamu naye. you can cry together with him or her. Nga ne bw'olaba ng'alina obuzibu bwonna That when you obumuzibu, see a person going through a certain challenge, ng'owulira nti naawe olumwa wamu you naye. feel enticed and feel some Nga ne bw'aba kind of talina sympathy with him. kyakulya, If he has nothing to eat, osobola okufuna obulumi. you can feel that sympathy N'ogamba nti naye omuntu ono akoleddwa atya. and say, how can I help this person? Owooluganda okwagala kwo kuli ludda wa? Where is your love, my brother, my sister? Kuba Bayibuli etugamba nti okwagala kugumiikiriza. Because the Bible says love is always with patience. Ng'olina okugumiikiriza munno oyo You mu have to mbeera be yonna. patient with your friend, your person in all situations. Okwagala tekunoonya byakwo. Love doesn't look for its own. Omuntu alina okwagala A person who has love tasobola kutunulira gundi kyo n'okuba gundi ampa. can't look on the other and say, because this one is something Nange I kanti provide, nyimirire ku sayidi ye. let me also stand with him or her. Tekunoonya byakwo. Doesn't look for its own. Olina okwagala okuviira ddala mu You mutima have to gwo. have love from within your Oba heart. oli alina, Even if he oba has talina, or he has nothing, mwagale you nga must bw'ali. love that person the way he is. Kubanga ne Mukama waffe bw'ati bwe That's yatwagala. how God loved us too. Yatwagala nga bwe tuli. Love the way we are. Teyawula nti ono mugagga. You never distinguish that this is Teyawula rich, nti ono mwavu. this is poor person, Yoba ono mulungi ono this one mubi. is handsome, Yebonna beautiful. sijja baagala. I want love this and that. Teyalondamu. He never Wabula selected, ffenna yatwagala omulundi but he gumu. loved us all once. Gumu. Naye owooluganda okwagala okukwo olondamu ti ono So mugagga. for your love is selective. You can choose this Otagenda one. kunnyamba. This one can help me, Bakuli the other ludda cannot wa. help me. Where is love leading? Fumiitiriza kwagala kwo. Meditate upon it. Kuva mu mutima gwo oba kuli kungulu. Does it come out of your heart or it's outward? Within your heart or it's outward? Fumiitiriza kwoyo mukwano gwo gw'olina. Meditate upon your friend that you have. Okuba nti omwagala ddala. That you really love the person. Naye nga waliwo waddeyo ku budde n'ogamba nti omulowoozaako mukwano gwoyo gw'oyagala ennyo. Have you ever taken time to meditate upon that person you love? Naaba ng'akusobeza naye ng'okimanyi nti mukwano gwo. That he can even offend you and you know that he's your friend. N'akusobya ng'ekisobyo kinene. He offends you and you feel so hurt. Oddaawo n'obeera nti omugumiikiriza oba ogamba nti You nze take time sikyetaaga takyali mukwano to be gwange. patient with that person or you say, I can't move with this Oluganda person. fumiitiriza. Think about it. Okwagala kw'olina ku mukwano gwo ogwo kuli ludda wa? Where is the love we have towards that person? Kubanga Mukama waffe yatugumiikiriza mu byonna. Because our God endured with us in all things. Mukama ne yeewaayo Jesus gave himself, n'awaayo obulamu bwe. gave out his life Wali for us. mu Bagalati yatugambye nti tulinanga okukomerera omubiri. The Bible says in Galatians we have to crucify Naye our ng'olina flesh. okukomerera omubiri owooluganda You have to crucify our flesh ku lwa mukwano gwo. for the sake of your friend. Okwagala kw'olina bameka abaali basibiddeko ku mikwano gyabwe. How many people have ever fasted for their friends? Katonda ye alaba bameka ng'oli awo okwagala nifubutuka mu mutima n'ogamba If you newankubadde don't say, nti mukwano gwange ankoze this is my obubi. friend has done me Naye bad, olw'embeera gy'ayitamu but because of this situation kankomerera in omubiri front ogwange. let me sacrifice my Mumuyirewo, body to stand musiibire. on his behalf and fast for him or her. Bameka. How many people? Mukama abawe omukisa mmwe. May God bless you. Nammwe abalala Mukama abawe ekisa eky'okugumiikiriza. May God grant you the grace of being patient. Osobola okugumiikiriza munno oyo. You can endure Buli with mbeera passion yonna. in all situations. Haleluya. Amen. Kati nga Mukama kyatwetaaza kyekyo. So what God demands us to do is that.
nze kambaweeko ekyokulabirako kimu si bujulizi It's not just a naye testimony. nina sisita wange gwenzirako I have my sister that I'm following up. mu butuufu yankola bubi She did me bad. mu kunkola obubi ne kimmenya omutima After doing that to me, I was so naye disappointed. ate ono muganda I wange said, but this is my ngenda medical sister. muzaawa Where naye shall I put her? ng'omukyalo oli ne bw'omukubira essimu And the moment you call that lady, tagikwata kwogera naawe she doesn't pick that phone. naye nga yankola ekikolwa ekibi kyesigenda bagamba But she did something bad to me that I can't tell you. kuba yanjagalizaako okufa naye ebyo ebisigadde Because even she had wanted me to die. naye mukama n'akikomyawo n'agaana naye ekyamazima omwagala God musonyiwe brought it and said,